jako akawuwo ne bayoola abantu wekiteetaagisa kubayoola. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'anenya kkono okulagira abasirikale b'eggye ekoma byalo komya okukuba abantu ko n'okubatulugunya wakati mu kubakwasisa amateeka agasibwawo. Naye era kye nabalabamu nti bo banguwa mangu okukuba essasi. LDU ebulamu discipline kyokka. Kyokka newankubadde kino okusooka kyassibwa mu nkola wabula we twogerera ng'ebitundu bingi bikyagenda mu maaso n'okwevuma enkola y'abasirikale ba LDU nga muno nno mwotwalidde n'ab'e Nansana. Naye esi enkola yaffe ideology yaffe egamba nti lijje ly'abantu nno bakwata obulungi okolagane nabo teke ebiragiro byonna mu nkola. Okusinziira ku mmeeya w'eggombolola y'e Nansana Hamidu Kizito Nsubuga agamba nti aba LDU bonga abakulembeze tebabawa kitiibwa kyonna nga bwe gutuuka ku bassentebe b'ebyala tegujja baggira ng'olubanenyako babaanukula mu ngeri evvoola. Abakulembeze b'ebitundu ba LC ne babagambako bayinza okujja ne bayoola abavubuka aga nti awo yosanze ava wali kuduka osanze ava ku kino n'agaani oyo agamba ne bamugamba ekyama ekyala ayogera ngaani. Chamani wekyalo omuntu mukulu nnyo kuba yamanya abantu be. So bwe banaatereezaamu awo ne batandika okukolegana obulungi oba ne bongeramu okukolegana obulungi n'abakulembeze abalonde mu bitundu kijja kwongera otukola obulungi. Kansala Sali Isaac Keith agamba nti LDU esaanidde eterezebwemu olw'effujjo eringi erigirimu ng'ono n'agamba nti baliko n'omutuuze we gwe baakuba ne batuuka n'okumumenya amagulu. Aba LDU wane nabwe bakubye omuntu kumutta busi. Ate balabe nga agudde ku ttaka ne bafumuka emisinde badduka. Kakati embeera kugamba abantu gye babatwaliramu nti LDU eno yandibadde ekola bulungi nnyo ngeri under police. Ne kati bo balaba nti bo bali under army. Sali agamba nti ekyokusaba LDU wansi w'ebiragiro by'amagye nga ge gabatwala kyandibanga kye kibameza amalala ng'agamba nti bandibadde bakkakkanyizibwa. Kati awali obuzibu nti ne ku police station wabeera bo tebateeka mundu zaabwe olusi mu amura babusola nazo. Kitegeeza nti bano ba LDU engeri ebatwala ndala nnyo. Ate era tulabye nti zibye tulina ffe ng'abakulembeze nti tebaatwanjulira olusi ba LDU be batu ku byalo. Saamu Mugabi ngono yamyuka mmeeya w'e Nansana y'obuzibu agamba nti buva ku bano okutambula na mmundu obudde bwonna kyagamba nti n'okutendekebwa kwabwe tekumatizza bulungi olw'ebbanga ettono lye bamalayo. Emmundu batambula n'emmundu kyabulabe kitya tubokompeyalinga omusaala gwabwe n'emmundu gye batambula nayo twandiddayo ku mulembe gw'abanyanya nti emmundu yenoonya ekyokulya. Mu kwogerako n'omwogezi w'eggye lya UPDF ery'ekibinja ekisooka Meeja Yusufu Biraalo Katamba agamba nti byonna ebyogerwa byaliwo mu ntandikwa naye nga kati bagezezzaako okutereeza kw'ossa okuzza emirembe mu bantu. Tutanse bulungi nnyo nga tutandika abaana baffe bakozesaamu amaanyi ag'enjawulo mu ntandikwa nekyakya lunaku lumu era ne tukitereera okuva olwo baatereera. Bakwate kinuma abantu abo batukuba mitono bagamba nti akuba mwalekerawo okukosa ku mukono ogw'amaanyi ate byayonooneka amatu g'Abannayuganda gali ku kabina. Nansana kye kimu ku bitundu obumenyi bw'amateeka gye businga okwegiriisiza omuli obubbiko n'ebirala newankubadde ab'ebyokwerinda bakola ekisoboka okubulwanyisa nga ne wetwogerera bano bafunye ne DPC omujja kw'ossa ate n'okujeregebwa mu nsonga ezitali zimu nga bwe gubadde ku mikutu gye mugatta bantu. Ekyokubeera nti bakalakala n'emmundu kaseera konna ekintu ekyo tekiraga kifaananyi kirungi. Ndowooza bandibaddemuuko ekkomo nti LDU yandibaddenga n'emmundu mu biseera nga waliwo olusi operation gyagenda okukola. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So banaatereezaamu awo ne batandika okukolegana obulungi oba ne bongeramu okukolegana obulungi n'abakulembeze abalonde mu bitundu kijja kwongera otukola obulungi.